kakati ekyataana kuja kyogerako bwenti nti bannayuganda tebeerabira nti Bobi Wine abantu abasinga okumuwagira bavubuka abasinga kubanga nze abavubuka mbaluddemu era mbalimu nti abasinga percentage yaabwe tebalonda bo baagala kuyisa bivulu kunyumirwa bunyumirwa kakati ng'ogyeko ekyo Bobi Wine musajja muyimbi kakati abawesitana baagala okulaba ku muyimbi eyavaayo okuvuganya bawulire byayogera naye ng'okusinga bajja lwa music okulaba ku muyimbi waabwe gwe baludde okulabako si candidate tulabye enkuŋŋaana nyingi nnyo ezisinga eza Bobi Wine wano tuwaliiwo Besigye bwe yajjira wano nalaba enkuŋŋaana wano ne Dr. Kawanga Ssemwogerere bwe yaliko omukadde waffe oyo bwe yaliko era naye ng'avuganya nalaba enkuŋŋaana eziriko abantu emitwalo n'emitwalo ku Besigye bujjukiramu wano mu 2006 kyali kiyitirivu nnyo naye enkuŋŋaana zaali z'amaanyi naye abantu bwe bakuŋŋaana kitegeeza nti ke kalulu bangi bakuŋŋaana ogenda okulaba abalonda nga babeerawo batono so Bobi Wine ye nga bwe nzijanjogera nze nkimanyi nti Bobi Wine kubakuŋŋaana aba ayinako nga 15 abasobola okumuwa akalulu naye abalala bonna baba bakigumaza kaakati ku sayiti yaffe oba ttiimu yange gyenkola nayo okusingira ddala amaanyi era olaba ne kampeyini zaffe ezasooka zonna twaziteeka wano mu Central Region ne mu Eastern Region paati ya Busoga Sub-Region olw'ensonga nti bano abalimba okusinga wadde basimbye amakanda bano abalimba nga abanuuku n'abalala b'FDC so tulabanga ekisanja ekyampwa twakola bubi mu bitundu bino kati ensonga lwaki tugezaako nnyo okulaba nti wano mu Central Region mu Buganda wano amaanyi tugataddewo ne mu Eastern Region part of Busoga Sub-Region okulaba nti ku kisanja kino tukola bulungi okubyalira candidate waffe president ne ba MP ne ba flag bearers baffe abalala aba NRM sebo neyanziza kumbuza ekibuuzo ekyo campaign zitambula bulungi so far kuva twatandika naddala aba candidate ba president campaign zibadde zitambula bulungi ku grawundi ali naddala ku saidi yaffe ya NRM twebaza Katonda nti candidate waffe mulamu bulungi campaign zitambula bulungi buli kimu kikyali okke so far tulina tutuuse mu byobufuzi by'eggwanga lino Uganda kubanga bwetunulira campaign zibadde zibeerawo effujjo libadde lingi naye kati ku mulundi guno tulaba nga effujjo ku 100 at least lirimu 3 teririiwo bulungi 7 abantu beeyisizza bulungi abantu bali bulungi n'abavubuka baffe abasayidde evuganya abaali balina effujjo kati si lyamaanyi nnyo nga bwe lyali mu kusooka so nze ndowooza nti tutambula bulungi twana kubeera obuzibu kaakati ssebo obuzibu ne campaign ezizze ziggwa endala si bwa security obuzibu bwa bannayuganda engeri gye beeyisaamu security eriwo okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe naye bwe tubeera nga tuli mu campaign naddala abavubuka basiiwuuka empisa n'abantu abamu abaakuzibwa mu ngeri etali ya bugunjufu kubanga security ebaako n'enteekateeka weeraba weenasobola okukuumira ng'oli bulungi kakati ekireeta obuzibu bagenda bagamba nti okusinziira ku ffe security mwandibadde muyita wano kakati bo ababa tebalina mpisa nga bagezaako olaga nti yadde security mutugamba nti temuyita wano tulina kuyita wano tujja kikola kakati abantu ba bulijjo abalina effujjo ne baagala okuwakanya security ate erina okubakuuma bo ne baagala bayite ate security weetabakkiriza kubanga owa security yamanyi nti wano wasobola okuyitibwa oba nedda kubanga asobola okugamba nti toyita wano ng'alabayo akabenje kosobola okukola ki kosobola okufuna naye olw'okwagala akukuume bulungi n'akugamba nti yita wano kakati bannayuganda abasiiwufu b'empisa bo ne baagala bategeerere security ne bagaana okuyita weebeeragidde naye singa bayita weebeeragidde buli kintu kyonna kyonna kiba kitambula bulungi so ensonga lwaki ku mulundi guno nti bagezezaako okuwuliriza security naye olaba awamu era bwe bagezaako obutawuliriza obumulumulo obwo basiiwufu b'empisa era tibubulamu nti balwanyisa security ate security bw'ogirwanyisa naye eba erina okudifendinga ate abantu abalala n'okukuuma emirembe kubanga bwe buvunaanyizibwa bwayo sebo neeyanze ekibuuzo ekyo
abantu oba wa NUP oba wa DP oba wa NUP manyi oba wa NRM pate omuntu yenna bw'akola effujjo nawe obanga oli wa NRM pate tebakwata ba NUP bokka bakwata mukozi wa ffujjo kubanga n'aba NRM tulabye nga bakola effujjo kati ngaaba betwalabye nga beeyisa obubi era security yabatandiseeko dda okubanoonyerezaako n'okubakwata banyonyola akana n'akataano lwaki bakola effujjo so tewaliiwo gamba nti bakwata banno era mukulu Honorable Kyagulanyi nsaba ekyo akikyuseemu kubanga enjogera eyo si nnungi security eriwo kulwa abantu bonna owa NRM bw'akola effujjo emuvunaana even ne bw'aba musirikale yennyini tulabye abasirikale baffe wano aba gavumenti oba ab'eggwanga Uganda bwe bakola effujjo bavaayo bakama baabwe ne babakolako ng'amateeka bwe galagira oba oli musirikale oba oli ani tolina kukola ffujjo ku munnayuganda era kyobola mukama waffe abagamba tin'okunsongamu obusonzi tokkirizibwa kunkangakanga muzeeyi yennyini abeera abyogera nokkanga omuntu tokkirizibwa so sikkiriza Honorable Kyagulanyi kyagamba nti abasirikale babakolako effujjo wabula baziyiza abakozi b'effujjo abali mu gurupu ya NUP abagenda bakola effujjo so bwekityo bwe kibeera ssebo oba bwe kiri ezo puroguramu tezizze lwa campaign abamwe balowooza edda ssebo puroguramu tezizze lwa campaign puroguramu z'emyoga PDM n'ebirala puroguramu nyingi zatandika dda eyo vision ya muzeeyi zatandika dda era zibeerawo even n'ekisanja ekyaggwa era puroguramu zaaliwo naadizi yaliwo bingi sijja kumenya kubanga bingi puroguramu za gavumenti ezikulaakulanya omuntu wa bulijjo so tosobola kugamba nti puroguramu ya PDM oba emyogo oba kizigenda kuggwawo nga kampeyini eziwedde kuba zatandika dda nga ne kampeyini tezinnabeerawo ezo puroguramu zakulaakulanya munnayuganda okulaba nga munnayuganda abaako ne kaakola asobole okufuna kyalya ate afune nekyatereka puroguramu za gavumenti era muzeeyi agenda ziteeramu ddala amaanyi ne bw'aliba amaliriza puroguramu ze nga muzeeyi enteekateeka ze naga nti bannaaye nsaba mpumulemu bannayuganda era alimuddira mu bigere era ajja kusigala atwala puroguramu kubanga puroguramu si za muzeeyi yekka ng'omuntu wabula za gavumenti eya NRM ssebo bw'otunuulira ssente muzeeyi zasindika oba gavumenti yaffe ya NRM zesindika mu bannayuganda zikyali ntono okusinziira ku bannayuganda be tulina kakati oli bw'awulira nti omuluka gwaffe gwafunye ssente basobola okufuna ssente ne bafuna for example zerogerera mu phases oba miliyoni 10 naye ate nga abali mu muluka ogwo bali abantu nga emitwalo 4 miramba kakati ate nga ennyumba oba amaka gasobola okufuna kakadde katya kamu kakati ne weesanga nti ssente zikyali ntono nga omanyi nti ebyenfuna bya Uganda bikyali bitonotono so kati bannayuganda nze basaba kubeera bakkakkamu kuba tonnatuukibwako tekitegeeza nti baagala kuyisaawo oba baagala kubeera nga gwe tofuna nedda naye ssente zibeera ntono tujja kgenda mpolampola nga puroguramu ezitambula buli munnayuganda agenda kutuukibwako kyembasaba babeere bakkakkamu kakati ssebo nsaba abavubuka bonna abandaba oba abatuwuliriza nti beegendereze nnyo naddala bannabyabufuzi bakozesa abavubuka ate ne batuuka n'okubayingiza mu bumenyi bw'amateeka naye ate bamala okutuuka we batuuse ne babasuulawo kakati nze mbasaba abavubuka nti bwe tuba tuwagire n'obwegendereza ate security tugiwe ekitiibwa betuwagira tubawagire n'obwegendereza n'amagezi n'obukkakkamu n'empisa kubanga omuntu bw'oba oyagala akuwagire olina omukwata bulungi n'omwogereza n'omufuula mukwano gwo n'alyoka akuwagira naye tokozesa bivumo na ffujjo ndabyeko abaana ba NUP ku mitimbagano nga balumba abantu ne babavuma ne babawemula naye ate nga bagamba nti banoonya akalulu eyo ennoonya y'akalulu si ya buwangwa bwaffe wano mu Uganda ennoonya y'akalulu ng'ovuma ng'otyobola abakulembeze abavubuka mu kikomeze ddala mbagirawo tunoonye akalulu ak'abantu abagunjufu tusobole okulaba nti twenyumiriza mu ggwanga lyaffe njagala okutegeeza bannayuganda nti akalulu oba kampeyini kiseera buseera tuziina mwezi guno ogw'e11 n'ogw'e12 kakati awo January nga 15 ebya kampeyini bijja kuba bikoze eki biwedde
ate abantu baddeyo mu nnomo zaabwe eza bulijjo eggwanga litambule. So tuleke okwemalamu ennyo tukole effujjo, tukole ebintu tuleetera obuzibu mu myezi ebiri just ne twerabira nti emyezi ebiri kantu katono nnyo, Uganda ekyatambula, obulamu obwa bulijjo tukyabwetaaga. So beekuume akalulu tukanoonye na mukwano na kwagala na bwegendereza, ffenna buli omu alina gwawagira naye twegendereze nga tuwagira bakandidetisi baffe, tusobole okukuuma obulamu bwaffe, tusobole okukuuma eggwanga lyaffe nga litebenkevu, kubanga kyekisinga obukulu. Eggwanga ettebenkevu lyereetera abantu okubeera nti bakulaakulana. Bwe bubaka bwange bwe nnyinza okubawa nga bannayuganda. Kale tuyenze ssebo.